amawulire g'abayizi bano 15 okugaanibwa okutuula ekigezo ekyasooka gabawaza bangi amatu. Abamu ku bano kyabayitirako ne batandika n'okukaaba. Baditoola wala kabiri okwira omwaka ogundi nti ndi kwida kusoma form 6. I can look at my brothers bali bakulira mazika bana. Olunaku lw'eggulo kyawaliza ne kaminsona wa minisitule y'ebyenjigiriza George Mutekanga okudduka zambwa okutuuka ku ssomero lino okulaba nga abaana bano bakola ebigezo. Kati olwaleero ensonga zino zituuse mu palamenti era nga zanjuddwa omubaka wa Munisipaali Gulu Leandro Komakech. It is a very serious matter and is one of those that goes beyond issues of just administration. It is a very fundamental violation of the rights of our children who should pursue their education. And I would pray that the Minister of Education explains to the country why schools across the country are pursuing this act of impunity. I think it's a culture that we are supposed to pay school fees. However, for what has been raised by my colleagues, I just need to go and consult my colleagues and see if they have received any complaint of this nature, and then they way forward. Children who are actually crying in school uniform in Iganga, top something school. I promise that from here, I'll summon some officials of UNED so that I can give a clear answer to the House. Now, Honour Minister, I don't know whether I'm remembering badly, but I think there was a time the government of Uganda issued an instruction that students should be allowed to sit until later. I think... Like Honourable Speaker, I'm aware of that, and that's why I'm saying I'm going to go to UNED and see why are they not implementing what was passed. Abaka abalala bavumidde ekyakoleddwa essomero lya Top Care Iganga nga bagamba nti kwabadde kubonyabonya bayizi. Mbutuufu kyampisiza bubi sinze nzekka naye n'abazadde abalala. Kubanga tewali registerinze mwana nga tokakasa nti anaaba ne ssente za kumalayo fiizi. Kiruma mu masomero okuba nti kati gagoba abaana ng'essaawa etuuse ey'ebibuuzo. Waliwo n'abalala bategeezezza ng'embeera eno bw'eraga nti ekitongole ky'ebigezo ekya UNEB bwe kiremeddwa omulimu gwakyo. Era ekitongole ky'ebigezo ekya UNEB kye kirina obuyinza obwenkomeredde. Omukulu w'essomero tasobola kugoba muyizi kuba batakyali muyizi aba candidate. Kinajjukirwa nti wiiki ewedde waliwo abayizi ba P7 poliisi bwe yanunula Mayuge ng'essomero lyali bagaanye okudda ewaka wadde ng'ebigezo baali babimaze. Bano nabo gwa batuusa wano gwaluga fiizi.